Gye buvuddeko twakulaga ssentebe w'ekyalo Lwemwedde nga kiri mu ggombolola y'e Masulita mu disitulikiti ey'e Wakiso nga ye Kakembo Godfrey kw'ossa ne mukyala we Namale Winnie ne mutabani waabwe Ssebuufu Vincent poliisi be yagombamu obwala ng'ebavunaana ogw'okutta omuntu nga gwe batta ye Mutaka Fred Muduwa. Omulundi gugusooka okutta omuntu kuba yali asseeko omuntu era olw'enguzi teyavunaanwa teyakola ki. Twagira abakazi ne balwanira mu nnimiro naye nga bamaze namugamba nti kanombe kakaziko kakati we balwana namutema kakumbi kutema kuba yatema wano ku nsonda. Bano ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ekkumi basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'eddaala erisooka ewa Kiso Kaggwa John Francis eyabasomera omusango gw'okutta omuntu mu butali bugenderevu era n'abasindika mu kkomera ekigo gye beebase okutuusa olunaku olwaleero lwe baddiziddwa mu kkooti. Bano babadde bazze okulaba obanga omulamuzi akkiriza beeyimirirwe bawoze nga bava waka wabula nga kino omuwabi wa gavumenti Katusabe Joyce akiwakanyizza era n'asaba omusango ogubavunaanibwa gukyusibwe mu mpaaba guggyibwe ku ky'okutta omuntu mu butali bugenderevu olwo baggulweko ogw'obutemu era ng'ono asabye omulamuzi amuweeyo obudde bwa ssabbiiti 2 abe ng'atereeza mu mpaaba ye. We have since received complaints from the family of the deceased. Kino kitabudde munnamateeka w'abawawaabirwa Kirumira Hassan n'ategeeza kkooti nga bwe bali mu nteeseganya n'abooluganda lw'omuntu eyafa kyokka n'aweera nti waakukwata abo ye baayise abeeyita kye batali mu musango guno. We pray for the copies of those purported complainants. Copies of those and then we shall take it. It's very easy. Omulamuzi Kaggwa asabye munnamateeka ono omusango gw'okubawaabira abaalumiriza okweyita kye batali okuguloopa olwagwo kuba omusango gwe balimu ogw'ettemu munene nga bw'ati ayongezaayo kuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti eno twagadde okwogerako ne munnamateeka w'abawawaabirwa wabula aganye okubaako ne kyayogera ng'abalala abeetabye mu kkooti eno boogedde ku ky'okulabula abamu ku bajulizi mu musango guno nga bagamba nti kuno kutiisatiisa. Ateeka omuntu yenna ayambyeko poliisi okuleeta obujulizi ng'alina obukakafu bw'alina talina musango gw'abazizza era ekyo kyayogeddeko ffe mu mateeka tukiyitanga ali mu kukola diversion atujje ku kituufu ate atutuze ku kirala. That's why olabye n'omulamuzi amugambye gwe genda omugguleko omusango ogwo si wano tusobola kugatta ku guno omusango ate mulala yagenda abaguleko omusango abalaba nga kye baakola kyekyo. Abamu ku balumiriza abawawaabirwa bano bagamba nti mu kiseera kino bali mu kutiisibwatiisibwa nga n'abamu babatuukirira dda ne babalabula nti singa tebava mu musango guno ekibatuukako tebejjusanga kyokka ne basiima omuwabi wa gavumenti olw'okukyusa mu mpaaba y'omusango guno. Bamuyita omuwala bamuyita mukyala Nganda bamulumba bamukube era n'omusango gye guli ku poliisi e Lwemwedde nga kampu era ye mulumba kati nze banewerera n'okunewerera era mba mu kutya kw'amaanyi naye kubanga oluusi Katonda okkiriza nti Katonda ajja kikola naye banewerera bajja kunkola byonna kati era nange ndiwo ku lwa Katonda. Mu ngeri yemu basiimye ne kkooti okugaana eky'okutta abantu bano ku kakalu kaayo kuba kyandisaawo obutali butebenkevu mu kitundu. Omuntu afaanagana bw'atyo ng'agambye nti bamuwalana gw'omute akomewo mu bantu nga n'ebbanga lazima artist n'emyezi 6 tegiweze kyabulabe nnyo kitegeeza gw'opolomootinze ebikolwa ebibi naye nga kkooti ebipolimotinze.